nno Kadaama eyeewuunyisa yamazeeko contract ew'Omuwarabu mu kutuuka okumusiibula n'apaakinga yunifoomu zonna z'abadde akoleramu n'aziteeka mu nsawo n'agenda nazo mu kyalo ewaabwe n'aziwa baganda be ne bambala. Naye kennyini teyakomye okwo, ewaka zaabeeramu, mu nnimiro zaabeeramu nga bw'omulaba ate ali happy. Tetuganye buli muntu abeera n'ekintu ekimusanyusa. Gwandaba nange ayogera buli omu alina ekintu ekimusanyusa, naye saaliyagaliza muto wange oba abaana bange yadde okuluunyiriza ku kayunifoomu k'Obwakadaama. Oba oli awo ye kimuwa essanyu, ojja kwesanga abaana bano nga nabo bayingidde Obwakadaama, amaliriza okusoma oba oluusi biganyeemu nga only option gy'ayina ate oba yalozaako ku kayunifoomu k'Obwakadaama ng'agamba kaŋŋende nange nkola Obwakadaama. Tetujja kumujajinga, naye nze mbadde sikirabangako okuggyako abakyala abakomawo e Uganda nga bambadde yunifoomu ate babeera n'ensonga nti bakama baabwe babeera babambudde nga babaggyeko buli kimu. Mulimu babboosi ababi nga asobola okukwata ebintu n'oba nga gwe wabiguze n'abigulesa, n'olugoye lwonna n'oba nga wava nalwe Uganda n'ogenda nalwe ewuwe n'alugulesa n'akwambaza kiyunifoomu n'ekigatto wansi kinniigiina nga ky'olina okuddiramu e Uganda. Abo ensonga zaabwe zitegeerekeka. Naye nze ndabye kubakubye ekyeyo mu mawanga ga Buwarabu, mbadde sirabangako Kadaama akomawo e Uganda ne yunifoomu ze bulungi n'azeeyagaliramu n'agenda mu nnimiro n'abeera ewaka. Ndowooza omulaba omukyala ye tabifaako, kimuwa essanyu, ali mu nnimiro. So bwe tumalako contract zaffe buli omu yeesungako ddaka kubeera ng'awumuddeko, oyambalako ku ngoye zo ennungi, oba omaze emyaka 2 oyambala agagoye agatategeerekeka. Kati lwaki nkomawo e Uganda ne nnyambala ebigoye by'Obwakadaama? Oyina nakubipaakinga n'obisuula mu Zubaala, ng'ovaayo oliko obisudde mu Zubaala. Ne bw'onooba oli ritani ng'ogenda kuddayo waakiri banaagula empya, naye bino byonna bikwata obisuule mu Zubaala, bannange oba owonye. Naye ali mu nnimiro yeetemera n'ebikate bya lumonde taliko olwo, yeriira ne ku kaffene. Bannange kati ekiri mu comment section eyo oba ogenzeeyo bavuma oli amaalo, bamuvume bino, bamukoze biki, obwana babuyise Bukadaama obuto. Bannange naye ye nno comment tezimulya, akola bimusanyusa. Mukwano munange ffe tetugenda kukujajinga, gwe kikuwa essanyu nga ggwe. Naye bannange bw'obanga omanyi engeri Kadaama gy'abonaabonamu, tebalya okola okuva ku makya mpaka ssaawa 6, 7, 8, 9 ogw'ekiro, naye ng'akamere ke baakuwadde okulya kakkusa mwana wa myaka 6. Ovanga ku muntu okola Monday to Monday nga toyinayo yadde day off. Ovanga ku muntu okukola naye nga gwolinga mashini, teyina kusirikamu, teyina kulwala, teyina funa kizibu kyonna, nti ne wooba mulwadde oyina okukola. Bw'obanga okozeeko awantu n'obonaabona, bannange ne wooba tobonyeebonye, omulimu gwonna nga tegukuwadde off, obanga ali mu busibe, ne baba bakama badde bakuyisa bulungi, naye nga tolinayo day off, lunaku lw'ofulumako bannange, oba lunaku lw'owummulako bannange, obanga ali mu busibe, ogwo gwe mulimu gwokka gwe tutaliyagaliza baana baffe, gwe tutaliyagaliza bato baffe abatannakuba ku kyeyo. Ffe abakubye ku kyeyo tubitegeera. Sisobola yadde okukkiriza omwana wange okulaba ku yunifoomu y'Obwakadaama. Sisobola kumukkiriza kugiraba. Ono omuwala ye yagimenye ng'enjogera ennaku zino bweri. Kati tugendeko mu kanyomero k'okuteesa mu comment section. Gwandaba olwaleero kyali badde kirungi
okukwatanga uniform ze tubadde tukoleramu ne tutindigga eggendo nazo ne tuziwa ne ku bato baffe oba abaana baffe ne bambalamu. Gwe ekyo kiraba otya, kikola oba tekikola? Ye abaffe gw'olaba nti omwana ono nga bwe yayambazibwa oba abaana bano nga bwe bayambazibwa mu uniform y'Obwakadaama, gwe ki ky'olaba ekiyinza okutuukawo mu maaso? Bayinza nabo okwagala oyingira Obwakadaama oba kiyinza obutabeerawo nga just banyumirwa bunyumirwa? Tugende mu comment section. Mwenna buli omu w'osinza okuba nti olaba vidiyo zange okola kyamaanyi nnyo era egwasinga ate gwa likinga no commentinga no subscribinga bannange onzizaamu amaanyi. Buli lwo subscribinga oyambako channel yange okuba nti ekula ate buli lwo likinga no commentinga oba oyambako video okuba nti etambula. Kati wensabira gwe wenda mukwano obenga ate osubscribinga olikinga okommentinga oyinza n'okubaako gw'osharingira oba oliawo. Kankome wano olunaku olwaleero ate tujja kuba nga tusinkana mu video eziddako. Mukama abampeere nnyo omukisa, musiibe bulungi, musule bulungi wonna wowangalira okuba nti olwa video za Mage. Bye bye.